Mun G. Tumugudde katubulye banange wobula todda. Kyogamba breakage we wateggwangako. Natugamba ebizibu bye tulina mu industry ya Uganda. Tubabeerako ne bakigaana okuvaako. Nagenda mu studio n'amalaga kubamu n'afuluma. Mubeere n'abantu nga ffe ng'ennyimba zange zikyaliko we nakubolera mujja dduwulira. Alinayo oluyimba by the way. Mun G. Olulungi ennyo. He's one of those rappers. Satunnyonnyodde ye ekintu ky'abaana okukuba ennyimba ez'okumukumu akirowoozaako okinga Mun G, the baddest mu industry. Ogambye yatandika okulunda enkoko? Alunda enkoko mu COVID awo oba gwe mulimu ogwamusiruwaza. That's amazing. Anti obulimi tebulimba. The more you get money, the more you feel like it's the best. Kyoyinza oconcentrating. Kate kyetaaga obudde Mun G by the way. Kale nno ono muganda wa Martin omumanyi? Bossi waffe. Martin. Ono muganda. No paint. Oh, that's this amazing. Is his brother. That's amazing. Kale katulabe ku Mun G gy'abadde abulidde and what is up to. Banduka nnyo mu studio ge mazima genda balimba banguwayo studio zafuka nyangu okufuna abawandiisi kati balowooza kigambo kimu kimala. The music is rushed mu luzungu. The music is rushed. Abantu balowooza nti obuuzi osaze kulima nnyimba zisaaga zina okubeera nga yangu musically nesibo kiba musically oluyimba lubeera nga lulinamu kyebayite ekinyusi eggumba kyobola nzisigalawo kubanga olw'okusaaga ne lubeera music so kyenda bazibuwano saawa zino abaana banguwayo mu sukulu bagenda dakika 3 saawa 2 tutoluyimba so they rush studio. That's it. Bedda bambi batwalanga time mu studio naye music yalina because it's art. Wala ne kuba kusiga kiwumbe omuntu ayangu anakolako ekikokiruddemu era kirabika kati ne music wali omuntu olaba oluyimba dakika 2 naye omuntu aluluddeko basobola kitegeera so just abantu kyokka balina talent but they rush music. They rush it. They just see nataka hiki kati nyimba za wiki. Olowooza ke mwafunye omuwabuzi wa president ng'aviira ddala mu mmwe munaafunamu music wammwe? Tetumanyi oba tetuliko bye baliko okitegeera naye nga nze nalyagadde bw'abeera ng'asobola ayambire ddala kuba kati ffe tuli ku baana baffe tetuliddeko tetulidde naye kati njagala omwana abeere ng'agamba dadi yakola music okitegeera nga tasaba bw'aba alwadde tewetaaga kawashi obimanyi ebyo si mu bubi kitegedde. Wali abavuddeyo ne bagamba nti industry yatundiddwa officially emyaka egiddako tebagenda kufunamu. Propaganda abeerawo naye era simanya sometimes mubaamu amazima bagamba there's some truth in every joke. So tomanya abamu babeera basaaga ne bwemba sirina information okusobola kugamba mbuye kuba nedda. There is some truth in every joke. So what you may take joke, waliwo aba joking naye nga alina kyategeeza. Nkatemulatamanyi kusaaga nga nze. Osaaga oyogera mazima. That's Mun G, my brother, one of those gifted rappers. I loved him. Where yali akajja, I think that was my epitome in the game. And his music